Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ebbanga lyonna nammwe abateeka comments zammwe mu comment section ng'era bwentera bagamba ku nkomerero ya updates zino mba mpita ayita mu comments zammwe eziri previous n'enzija ate nentegeeza abantu atumira atuwa amagezi awabula oba olina ensonga yonna gy'otaddeyo tujja ku nkomerero tubanga ate tugisoma nyongero bategeeza nti mulayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera nga ate etambula kirirawo wansi otuwa ekigalo olayikinga information eno n'omulala abeere nga agifuna nyongera okutegeeza tannaba kubanga osubscribinga okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna olunaku olwaleero nkuleetedde ensonga nnyingi nnyo mu mboozi eno era nga mu mboozi eno nkuleeteddemu updates oba amawulire oba oli awo g'otaategedde olunaku olwajjo naago ge wategeddeko naye nga tegannalambululwa mu mboozi eno yennyini nkuleetedde ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina ekya National Unity Platform, President wa bannayuganda abaamulonda. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo yayogedde ebigambo bingi nnyo naye nkufuniddeko ebyo ebimu twabikuwadde, ebimu tetwabikuwadde, ebimu wabiwulidde, ebimu tewabiwulidde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agezaako okuteekawo ebibuuzo abamu ku bannayuganda bye beebuuza ku nsonga ezigenda mu maaso. Yabadde agezaako okwanukula ebimu ku bibuuzo era ebyabadde bimubuuzibwa ku nsonga ezigenda mu maaso ngenda bikuwa obiwulirize mu katambi k'ogenda okuwulira mu maaso awo wabula yakusaba gwa mpuliriza akatambi ako kawa obudde nga bwe ngenda okukakuwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye byabadde byetaagamuko akadde obiwulirize bulungi nnyo osobole okubeera ng'obitegeera. Mbikuleetedde mu mboozi eno ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV. Kakati gwatana subscribe nga kikole obeere nga tomisinga. Nkuleetedde ebikwata ku muvubuka n'ebyamutuuseeko. Omuvubuka oyo abasinga obungi temumumanyi bamuyita Mary Smart oba Maria Smart Junior Matovu abangi gwe mumanyi nga VJ Junior. Yayogedde ebigambo awo alina ebigambo byazayogera ebivoola ba foot soldiers naye bamuyisizaamu eggaali era ebimutuuseeko ngenda kuba nga mbikuwa mu mboozi eno tosaanye kubeera ng'obisuba. Waliwo ebigambo ebitambula ku nsonga z'abakomishona ba paalamenti bano abagenda okubeera nga baggyibwamu obwesige. Petition ya signingibwako eya Theodore Sekikubo emikono egyali giyina okuba 177 nga kati girinnye giyingira 19 almost gigenda kuyingira 200. Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi ne banne ebyabo si birungi kaweddemu awutera okubeera nga tugamba ngenda kubanga nabyo mbikuwa. Mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole nyongera okujjukiza nti likinga tolina kyofiirwa wabula ate oba oyambiko information okubeera ng'etambula nga sinaba kubanga nkuwa emboozi ezo kansooke ate mmale okubanga nkuyisaako sayidi eno nzije tubeere nga tutambula n'emboozi ze nkuleetedde mpola mpola. Mukutu gwa Red Zone TV ngenda kukusunsulira tuula osirike owulirize omukutu ensonga nga zigenda okuba nga zitambula kanzije tubeere nga ate tutandikira awo wennyini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, embeera bwetyo bweri ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala kubanga ate nkutegeeza ebigambo bino byennyini ngenda kutandika n'ensonga y'aba commissioners bana bagenda okubanga baggyibwa mu office zaabwe. Ensonga eno abantu bangi tebannagitegeera. Ba commissioners bano tebagenda kuggyibwa mu parliament kubanga bantu ba bulijjo oba nsonga ndala eziyinza okubanga zibaviirako okuva mu parliament wabula petition eno ensonga eno singa etambula nga bweyina okubanga etambula bano bagenda kuba baggyibwa mu office eya commission. Bagenda kuba tebakyali ba commissioner. Ono Mathias Mpuuga ensonga zino we zaabeererawo b'emisango we bagiddiza obuli bw'enguzi bwe bwagendera mu maaso mu biseera bye yali leader of opposition era singa abadde akyali yandibadde aggyibwa kuba leader of opposition. Naye ekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yakiraba dda era ye n'asooka amussa ebbali n'amutegeeza ssebo nti kati wano w'omulamu ogenda osaavingireko ewalala newankubadde n'ewalala we yagenda okusaavingira bwe bamusindika asaavingire era bye yakolayo nabiwulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuyimiriza era newankubadde nga ye speaker
akubiriza parliament Anita Among yagamba nti wadde bakugobye oli opposition naye opposition bakugobye ffe munaye aba NRM tukyakwagala era otuvuganya bulungi otuopposinga bulungi nnyo kyovola banga bamulekawo mukoto gwa Redson TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 5 Theodore Ssekikubo ne banne akiikira abantu b'Erwemiyaga n'abantu batambula nabo mu kwasaganya ensonga eno eya petition ey'okusensalinga Mathias Mpuuga. Ensonga eno erimu ababaka bawererako ddala. Kuliko Honorable Saro Pendi, kuliko Honorable Joseph Gonzaga Sewungu, kuliko n'ababaka abalala nga bootera okubalaba nga bakwasaganya ensonga zaabwe. Baleese ekiwandiiko kyabwe, petition yaabwe, signatures nga zaali zeetaagisa 177 wabula nga bakuŋŋaanyiza signatures zikunukkiriza mu 200 era nga signatures zino bazireese ewa kiraka owa parliament abeere nga handing over eri ewa speaker then motion ereetebwe ku floor ya parliament batandika okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno era bwe binaatambula ng'amateeka bwe galagira bwe binaakolebwa mu nkolebwa entuufu bano mu nnaku ezitasukka 14 parliament erina okuyitibwa. Mu kuyitibwa kwa parliament kuno tewateekwa kubaawo okusinziira ku mateeka tewateekwa kubaawo excuse nti ate parliament eri mu luwummula ezo excuse zonna teziri supposed kubeera nga zibeerawo kitegeeza mu mateeka mu buli ngeri yonna parliament erina kubeera nga eyitibwa olw'ensonga eno ensonga nkulu nnyo ey'okuba nti bano babajjamu obwesige oluvannyuma lw'okuba nti baakwatibwa mu buli bw'enguzi abantu bano gwazze agobererwa bulungi ennyo sente ze beegabira zaali akawumbi kalamba n'obukadde 700 kyobola nti era badde emabega w'omuntu omu ne batandika okwagala okukola sente zibeere equivalent ku zino ti ate naye yali akamu 700 naye ebyo byonna biri mu kkooti era biteekwa okuba nga amazima gajja kuvayo ojja kugalaba. Olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 5 mwezi gwa 8 2024 Theodore Ssekikubo akiikira abantu ba Lwemiyaga yakutte ekiwandiiko kyenjagala okuba nga nkuyitiramu n'akitwala ku office eya kiraka wa parliament n'akihanding over ekiwandiiko kino nga kitegeeza ba commissioners ensonga egenda okuba nga egenda mu maaso era yagiwandiisa ebbaluwa nga 5 ogw'omunana 2024 nga bw'ogirabaawo ng'agiadressinga oba ng'agiwandiikira kiraka to parliament of the Republic of Uganda Parliamentary Avenue Kampala Uganda n'agiwa omuntu ogugamba notice of motion for removal of commissioners Honorable Esther Foyochan, Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Prosper Akampulira and Honorable Solomon Sirwanyi. N'agamba bw'ati the above subject matter refers. Please receive attached a copy of the motion of the removal of the above stated commissioners in accordance with the Rule 110 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda. Tisebe ebbaluwa yange gireceiving okusinziira ku kawaayiro ak'ekikumi mu mateeka agafuga parliament mwe tuyise nga nkutegeeza ku nsonga eyo waggulu ey'okugoba okwambulula n'okujja ba commissioners bano mu office zaabwe ba Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Akampulira ne Prosper Afoyokyani. Sebe ebbaluwa yaffe ne attachment okuli emikono ba signatures ze mwatusaba 177 nga wadde ze mwasaba ffe tuleese ziizo ziyingira 2 tuzireese era sebe ebbaluwa gi receiving nabo bategeeze. Find also attached original copies of the signatures registered on 20 sheets of paper and supporting documents of the motion. Nti sebe era ku mpapula zino oba ku bbaluwa eno ntaddeko emabegaawo nkookeddeko attached empapula nga signatures z'ababaka ba parliament ziri mu original. Bintu bino birina okuba nga biri original. Signature y'omuntu tagenda kujeegaana ng'omubaka omu bwe yali ayagala okuba nga ate akola signature agitaddeyo ate n'ayagala agiggyeyo. Kakati no wano Ssekikubo yahandinze over signature eziri original ezasayiningibwa mu peeni ye n'asigazaako photocopy ze n'ebirala ng'obujulizi. This is to request that the same be transmitted to the Speaker of Parliament in accordance with the Rule 110 Section 5 of our Rules of Procedure. Tikino tukikoze nga tuyita mu kawaayiro mu tteeka erifuga Parliament mu kawaayiro ak'ekikumi etteeka eryokutaano mu mateeka agafuga Parliament n'assaako omukono Ssekikubo Theodore, Chief Petitioner Mova MP Lwemiyaga nti yakulidde oba yakulembeddemu petition eno n'ababaka abalala bamuli emabega era copy ne bagiwaako Speaker wa Parliament copy ne bagireka ewa kiraka to Parliament copy zirina okugenda
ewa ababaka bano ba commissioner abana okuli Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Foyochani ne Prose Akampulira. Bano nabo ebbaluwa zaabwe bateekwa okuba nga bazifunye dda era balindiridde essaawa ey'okubagoba okubeera nga babajja mu ofiisi zaabwe nga bakomishona olw'obuli bw'enguzi n'ensonga endala zonna ezifaanana bwe zityo. Ku mukutu ogwa Red Zone TV ogenda kusigala byonna obifuna. Nja kutegeeza gwatanaba kubanga osubscribinga kikole, ate ensonga eyo nayo tubeere nga ate tugivaako tukuleetere ensonga endala. Nkugambye mu mboozi eno nkuleetedde amawulire ga mirundi mingi era bino byonna ogenda kuba nga obimanya. Nnyongera okujjukiza olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubeera nga etambula. Waliwo ebigambo ebyayogeddwa oba ebizze byogerebwa omuvubuka, naye si muvubuka ono, omusajja amanyiddwa nga Maria Smart Matovu Junior, ono nga mwogerezi wa firimu ku myaka 39 ng'essaawa yonna ayingira emyaka 4. Bamuyita Maria Smart oba Mary Smart Matovu Junior, abangi gwe mumanyi nga VJ Junior, eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 4 mwezi gwa 4 mwaka 1985 ng'essaawa yonna asiba emyaka 4. Yazaalibwa abazadde be Muzeyi Francis Matovu Senior n'omukyala bamuyita Harriet Nakato Nakimuli, bamuzaalira bwayiise mu bitundu by'e Kawempe. Yasomera ku masomero omuli Bati Valley, omuli Highway College n'amasomero amalala. Era ono teyagendako ndowooza ku university kubanga mbinoonyeza biyimboze. Kakati VJ Junior teyagenda ku university kituufu era yatandikirawo okukola oluvannyuma lw'okuva ku ssomero ly'eggwali lye bayita Highway College and Happy Hours eriri e Bwayiise. Bwe yalivaako n'atandika okwogerera firimu mu mwaka gwa 2004. VJ Junior aludde ng'alina ebigambo by'ayogera ku bavubuka ba foot soldiers, ku bavubuka abalwanirira enkyukakyuka n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo byinza okuba ng'omanyi, byinza okuba ng'ozze owulira ebigambo bya VJ Junior. Kati waliwo abamu ku beeyita ba foot soldier kaŋŋambe oba ku ba foot soldiers nga bw'oyinza okitwala, bamwanukudde nga bagamba musajja gwe tuludde nga tukimanyi ekikuluma. Jjukira VJ Junior mu kalulu aka 2021 yajja ku kibiina ekya National Unity Platform, kifaananyi ekyo nkiyina, simanyi lwaki sekitadde ewaawo. Yajja ku kitebe ekya National Unity Platform n'ekigendererwa ng'alina constituency emu, alina ekitundu ekimu yagenda okwesimba nga kansala. VJ Junior ekibiina ne bamuyitaayitamu ne bamusunsula ne bamunoonyerezaako, ekyamazima nga ebisaanyizo yandibadde ayina naye nga tatuukiridde. Qualities ezimufuula kansala ku kaadi y'ekibiina ekya NUP abakulu bagenda omutunulatunulamu nga tagwanidde kuweebwa kaadi. Era bwe baawa kaadi omuntu omulala VJ Junior obusungu ne butandika okujja nga bulinnya. Kati ennaku zino zonna azze alumba mu firimu ze z'ayogerera. Kati abavubuka batandise okujjako okwaninstolinga n'okuva ku mukutu ogumanyiddwa nga Monowatch kubanga gwabeerako ng'atambuza firimu ze. Kati abaana batandise ojja ninstolinga bagamba ssebo togenda tukkakkanya nga bw'otuvuma ate ffe tusigale nga tukyatambula naawe. Njagala nkuwa ebimu ku bigambo byabwe obyewulirire oluvannyuma nzije mbeere ng'ate nkwongerayo n'ensonga endala. Sooka olayikinge, gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubanga etambula. Kirira mu comment section teekayo obubaka ensonga zibeere ng'ate zitambula nga sinakuwa bigambo bino nyongera okutegeeza kuba Moto Online. Bano bakutegeeza bw'oyagala past papers, lesson notes, research proposal, research report n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Genda mu search engine yo teekamu www.motoonline.com. Ebyo byonna bye njogeddeko ojja kuba obiraba. Kati wuliriza ebigambo by'aba foot soldier bano nzije tubeere nga tweyongerayo. Ninayagala bulijjo amanyi ba foot soldiers bali solid naye tebali solid ate batiitiizi nnyo. Segeera. Naye ngamba ku junior ne ba foot soldiers ani ali solid? Ba foot soldiers abasalo ne bajoininga NUP nga tebana kye baagalamu NUP nga baagala nkyukakyuka ne junior era joininze NUP nga amanya agenda kufunayo ka card era bwe baakamumma n'anyiiga n'akyusa ne statements yali ayogera ani ali solid? Kitegeera nti ekintu kyokka junior kyalina ekiri solid ku ye lubuto naye tewali kirala. Nti ba foot soldiers ebintu bye boogera nibe bakola tasobola bikola ye mutiitiizi, tasobola kukola statements ba foot soldiers bakola ki zibakola. Kitegeera kati ate yayagala kugambo mwabo be batali solid mugala junior gwe mutiitiizi. Kitegeera nti bye boogera tokyasobola byogera byayogera nga olinga onoonya ka card tokyasobola byogera watya. Kitegeera kati sigale mu firimu zo joga baase no yogera byoyogera yobisagiramu naye bino walabye nti birala muganda wange wategedde nti bino bikyukamuuko si byo biri obeera ozannyazannya n'abaase no kitegeera sigale eyo nkuwanga ssente zaffe mu bifirimu byo byoyimbirira ate omala otuvume
uninstall app kya munno waaki mukijje mu ssimu mukasente kaffe ak'ekina ku ffe bafuutu bigera abatategeera abatalina magezi era abatalowooza nakulowooza nga gwe bw'olowooza omugezi w'eggwanga VJ Junior ke tukwatako ne tugula firimu zo olumala okuzigula gwe n'otuddako n'otuvuma nga bwe tuyitamu empewo nga bwe tukola ki ffe tubadde twakugambyeko bugambi nti awo oba oyimbirira firimu zo ffe tuggyemu si mu bubi okitegedde gwe teekamu ab'NRM kuba be bakyaliibu ffe tetuli lwakyaliibu gwe kwata ab'NRM bo obateekemu gwoba ogiyimbirira firimu nga mulimu akola ebyekijiga muyite Janet Museveni bo bajja kukwaniriza n'emikono gyabwe ebiri mumbamu akola ebyekijiga muyite Museveni muyite Kayine Rugaba okitegedde kale be bonna bakulemye muyite Kayindo Tafiire mu byekijega byabwe bye baba bakola mu firimu zo okitegedde bo bajja kwaniza kuba bo mikwano kyo ffe tuli bakyaliibu ne tukusaba otujje mu bintu byo mu kuvaayo okujja okutulaga nti oli kaliba wano watandikiddewo kutuvuma na kutuyisaamu maaso na kutugamba nga bwe twayitamu empewo tutalina magezi Senkulu Mandwa ogenda kakasa akaliro kye bali ku bannaffe basiba batuga batta abalala bawaŋŋanguse bali makomera abantu bamazeeyo emyaka kwessebu firimu zo muli mutwogera nga bwe tutategeera bwe tutalina magezi bwe tukola ebyekijega ate tukusabye nti mukulu okitegedde mukulu Maria Goleti olina n'amannya ag'abakazi oba kyekyakumeza n'amakudde tetukugamba affe tujje mu firimu zo si mu bubi tuleke ate nojja ate era n'otandika tuvuma buvumi na kuyomba kale munnaye munnowookyo ojja byerabira ogenda kubiraba ebyo ebifirimu byebyo eby'okutuyisaayisangamu amaaso n'okutuvumaavuma oli ku baana b'abantu ovuma oyisaamu amaaso owalabula okkakkanya because babawaayo kantu ne bagamba mu firimu abo booba oteekamu ng'abatategeera okitegedde bweti Amerika bwe zeeyonoona amannya ga Russia erinnya lya Russia nti yo Russia buli kyokola kiba kyamu Amerika buli kyokola kiba kituufu kati firimu z'engeri abantu gye bazigula bagenda kutuuka akaseera balabe nga buli fuutu soja gw'oyita mu firimu nga kaceere katugende owa VJ Jingo azimu kusanguka katugende owa kusanguka tuyirabire kusanguka bwetyo bwe twazira maaka ngera kweyogeza ebyo byakyana kiteebyo kutuvuluga biki ebyo kugira nga bwawagira ennyo museni ngamba katumwesonyiwe kati naawe sebo munno waaki buli alina apo eyo gijje mu ssimu tugende owa Jingo tulabe firimu za Jingo oba zinyuma oba tezinyuma oba tubitegedde oba tetubitegedde katugende n'ebintu by'okuwanga ssente ffe bakasitomazi bo ate bw'otuddako bw'otuvuma bikomye leero ogenda kusala gwe olubuto olweza enjoka zigenda kuyiira. Yes, webale kubanga okyaliko kyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo bigambo obiwulidde. VJ Junior ali omu ku oba ngambe ba celebrities ku bantu abali beegwanyiza okubaako ebifo bye batwala nga basinzira mu kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula ekibiina we kyabayitaayitamu ne kibeetegereza nga tebagwanidde era be bamu ku baavaayo ne bajja ne batandika ate okulaba ekibiina obubi n'abamu ku bakikulembera ne batandika okujja okwogera ebigambo ebingi ne DJ Jacob oyo omujjukira ebibye. So kakati VJ Junior abaana batandise okubanga bamwanukula bamutegeeza ssebo genda mpola n'ebintu ebifaanana bwe bityo nga bw'obiwulidde ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati waliwo n'ensonga ze njagala okubanga nkuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bigambo byayogedde byenkakasa obulungi toyinza okuba wabiwuliddeko wabula nsazeewo nziremu mbeere nga mbikutegeeza obiwulire byeyayogedde ng'ategeeza ezimu ku nsonga ezibadde zoogerwa ebimu ku bigambo ebibadde byogerwa n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Bigambo ngenda bikuwa ogenda kubanga obiwuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ogenda kubanga owuliriza ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe sigala ku mukutu guno oba tonaba kubanga osubscribinga kikole oleme kubanga ate omisinga ensonga yonna kirira wansi awo olaba ekigalo kituwe olayikinge ojja kuba oyambyeko information okubeera ng'etambula n'omulala oluba oli awo ataagalabye amawulire abeere ng'agalaba. Ebigambo bibadde bingi ebyogerebwa era sijaga nti luno lutalo wabula at least yataddewo ebimu ku bibuuzo ebyetaaga okubanga bibuuzibwa nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okwongera okukujjukiza nti abamu ku bavubuka abadde baasibwa baateereddwa wabula Akireewo Kivumbi abasajja baamwongeddeyo
amutaddeko emisango njagala kusooka kuyitirayitirako mu nsonga ze nga sinaba kubanga ate nkuwa ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zenjagala okujja nazo mu ddakiika eno yennyini nyini gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nyongera okutegeeza nti likinga gy'okoma okulikinga information gy'ekumukubeera ng'etambula olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana 2024 Akileo Kivumbi yaleeteddwa n'asimbibwa mu kaguli ka poliisi era abako emisango awo gye baasomye kakasa nga wabiwulidde abamu twabadde tuli bize mu kuwuliza bigambo bya His Excellency wabula eno nga n'ensonga za kkooti zigenda mu maaso. Akileo Kivumbi baamusomedde emisango ku charge sheet baataddeko ebigambo bino wammanga nti Uganda versus Kivumbi Akileo, a male adult of sound mind aged 42 years, a driver resident of Nansana East B Zone, Nansana Municipality in Wakiso District, a person subject to military law by virtue of S117 of the UPDF Act 330 is hereby charged with kyomusajja ono ebyo mbikuwadde bamukyajinza omusango owuliriza unlawful possession of defense stores. Naye ebintu bino bye twayogeddeko nti byaleetebwa ekitongole ekya military era n'obujulizi ne bujja nga waliwo abaabalaba nga babisuulayo. Kakati awo saagala kulwawo olw'ensonga manyi ebigambo babiwulidde era nkakasa byenjogerako bitegera abawulira tewategedde musango ki gwe basomedde Akileo. Kati byo bitegedde bulungi nnyo kkiriza mbere nga nkutuusaako emboozi oba ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ebimu ku ebyo byayogedde era mu bino njagala oggyemu ebibuuzo njagala oggyemu ebigambo ne ansa oba okwanukula ebimu ku bigambo ebibadde bimwogerwako kanzije tubeere nga tweyongerayo wabula gwampuliriza ku mukutu guno nga sinaba kubanga nkutwala wala kansooke nkujjukize ku Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti buli kizibu kya buli kika ky'olina ekikutawaanya mutuukirire ajja kubanga abikolako. Akutegeeza nti ne bw'oba toli mu ggwanga ng'oli bweru wa ggwanga olina ebizibu ebikutawaanya oba biri waka oba olina byeyo akutegeeza nti era totya kugenda ku WhatsApp oteekemu ennamba eyo gy'olaba eri 0752 44 756 ennamba eyo ajja kubanga ate ayitira ku eyo mu kikwasaganye ebizibu byonna abituule ku nfeete. Wuliriza ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tulina enkolagana nnungi nnyo Ssaabasajja Kabaka, tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe, tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika. Of course temubulamu abo ababeera baagala okukozesa Obwakabaka bwaffe oku alienatinga abalala. Ekyomukisa omulungi nti bwewandiisa twazaalibwa bwetutyo era tujja kusigala bwe tutyo. Abo bonna naddala bannabyabufuzi abafubye okutuwanyisa mu ngeri ez'enjawulo ne kibalema, abo abakozi b'ebikolobero abaagala okwekweka mu bantu, abakola ebikyamu n'adduka neyekweka mu ekereziya nga gyayagala okweka ebikyamu oba neyekweka mu Bwakabaka, bagezaako komyawo bubadi obwa 1962, bagezaako tukola bye baakola omugenzi Ben Kiwanuka. Ekyomukisa omulungi tetuli mu 62, tuli mu 2024. They are 62 years too late. This is not 1962. Abantu bategeera, so tembakiriza babuzaabuza. Buli walaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work. Bwe batubadde nga bakola. Ekyebunyisa nti bwe babeere weeru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeere weeru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi ne banne mubalaba abo ba Buganda abo ababaagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonze beene. Kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa Obwakabaka tebaagala Bwakabaka. Mubagambe balondewo ekirimbo kimu, ebirimbo ebibiri bikontana, balondewo kye balimba kimu abantu babategerera awo era bagezaako tupaintinga nti ffe balabe ba Buganda. Naye bwebuuze ssebo nnyabo bw'ali eyo n'awali wano omulabe wa Buganda y'ani omutuufu? Kambajjukizeko bino ebintu wammanga. Teyali nze siba NUP abaagala Ssaabasajja Kabaka ogedde Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku makya
neŋŋamba nti saagala kuwulira abantu bagamba ffe ng'abaganda oyo yali Museveni. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma, yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali. Naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga asasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja, minisita w'ettaka, ababadde bamuwuliriza nga Voola Beene n'Obwakabaka n'egye buvuddeko recently yagamba nti muli ba mukisa nnyo okulaba nti baboogerako. Eyamuyita eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita Kisa kya Sitaani, eyajjamu empale n'akunamira Beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu bonna, nange n'antwalira omwo. Naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola, Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC. Oyo teyali nze, oyo yali Museveni, basebo ne bannyabo. Abamu abali wano temwegendereza nnyo. Neze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region. Ne mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo si nze nakikola, oyo yali Museveni. Abagobere n'ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero, baluwera. Oyo si nze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga y'e Kayunga, bwebagana Katikkiro gendayo ne Beene ne bamulemesa ogendayo ne batta n'abaana ba Buganda basukka mbiriri, si nze nakomandinga ettemu eryo, yali Museveni. Bwe baasiba zaake yanyumiza ensi yonna, era nange nekirabako nga bakutte, bakubanga bakulangira kubeera ki? Bamukubanga bamulangira kubeera Muganda. Si nze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Wogenda ekitalya kuba political prisoners be bakwata mu kulonda kwa 2021 95 ku 100 bava wano. Si nze nakola order eyo order Museveni eyagikola. So ebyo byonna byonna baganda bange, ebyo byonna byonna byemulaba bannaffe babiraba naye batumuliri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira, ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako. Ne bagalaba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamalabyonna, nti ate ye mulabe kyannaku nnyo. Naye kya mukisa munene kyate nze najja nga ekyo kankireke. So basebo ne bannyabo, njagala obbasaba tebabateeka mwako kazannyo. Bakadde baffe, mukadde waffe Beene Kiwanuka yasasula omuwendo gw'amaanyi agusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Beene Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Buganda. But my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda bwetereera ne Buganda ejja kubeeteredde. This fight is a fight for the Lubaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kabaramajong, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans, and we are not going to allow anybody to reduce us to home. Yes, tulina ebizibu ewaffe n'ebizibu bijja kutereera singa Uganda yonna etereera. Finally, not everybody back home is negative. Baganda bange, abantu b'omu Buganda baatulonda 9 mwe temusiima. Kakati tukkiriza muntu yenna kujja ku mulamu ogwo. Bw'olaba ng'omuntu omu ayogeza birimi, muveeko ogenda obuliro wa booda. Kubanga olaba abantu bawansi, abantu ba bulijjo be basinga n'okwagala ennono, be basinga n'okwagala Beene.
kwabbo bamwagala ku mutima. So njagadde ekyo nkyogereko era nkikomye wano. Era njagala obbasaba eyo teyina kubeera conversation yaffe. Bw'ogenda ku radio, bw'ogenda ku TV, talk about Uganda. Kubanga baagala obba reducinga babaze mu buntu obweka. Baagala bazza mu bizibu byeka, boda mu bizibu byeka. Omuteeso oba omuleseewa, omukiga oba omuleseewa, oba tomu including nze. And we believe that every Ugandan is equal and every Ugandan has an equal share. So nga bwe twagala ewaffe, nga bwe tufuba obutatukyaya waffe, nga bwe tufuba okutaanya ensonga ewaffe n'okumakinga sure abantu b'ewaffe bamanya amazima ge tuyimiriddeko, nga bwe tufuba okulaba nti abantu b'ewaffe tebababuza temuva ku omulamwa gwa Uganda. Si bw'olaba ngo wano bikyekutte, genda e Karamoja obulire abantu ensonga, genda e Busoga obulire abantu ensonga. Olumu nali Arua, omwana n'aŋŋamba ffe musooke muveeyo ewammwe tusooke mutubwemu tujje tusooke